Kiriya wasina. Hey. Telemuka. Banda. Kampulira kalulu. Hallelujah. Yanwanira. Banage yanwanira talo zange. Yesu yanwanira. Yesu yanwanira nengoberera. Yanwanira. Toyinza kunwanisa mwana mpangula. Kubanga yanwanira yewamanyi nnyo. Yanwanira talo zange. Hallelujah. Yesu wafe mulungi. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Yatulwanira entalo zaffe zonna ez'omwoyo n'ez'omubiri. Ebyo byonna bye tulaba ne bye tutalaba. Hallelujah. Amen. Omutango yagujjawo ebibi yabyetika ebbanja yalisasula ekitiibwa kimuddireyo omutango yagujjawo ebibi yabyetika ebbanja yalisasula ekitiibwa kimudire 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 omuhenda gakwihawo ebibi yabyetika ebbanja yalisasula tumugarure ekitiisa omuhenda gakwihawo ebibi yabyetika ebbanja yalisasula tumugarure ekitiisa omuhenda gakwihawo ebibi yabyetika ebbanja yalisasula tumugarure ekitiisa tumugarure ekitiisa tumugarure ekitiisa tumugarure ekitiisa tumugarure ekitiisa Ebeneza atute wala Ebeneza atutwala wala 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 Ebeneza atute wala Ebeneza atutwala
wala Ebeneza atutwala wala atute wala atute wala atute wala atutwala wala atute wala atute wala atute wala atutwala wala atute wala atute wala atutwala wala ero jendi abate katonda leyo tegenda alibero yo tino jendi abate katonda leyo tegenda alibero yo ero jendi abate katonda leyo tegenda alibero yo tino jendi abate katonda leyo tegenda alibero yo 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 Ebeneza atute wala Ebeneza atutwala wala Ebeneza atute wala Ebeneza atutwala wala Ebeneza atute wala Ebeneza atutwala wala Ebeneza atute wala Ebeneza atutwala wala. Hallelujah. Hallelujah. Ebeneza Yesu gyatujje wala ate nga gyatutwala wala 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 wadde ng'omulabe atulwanisa naye ate Yesu waffe w'amaanyi n'okukirawo. Haleluya. Amen. Genda kusomako mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula esooka olunyiriri lw'12. Lugamba nti nenkyuka okulaba eddoboozi eryayogera nange. Bwe nakyuka ne ndaba ettabaaza 7 eza zaabu. Ne wakati w'ettabaaza ne ndaba afaanana ng'omwana w'omuntu ng'ayambadde okutuuka ku bigere era ng'asibiddwa mu kifuba olukoba olwa zaabu. N'omutwe gwe n'enviiri ze nga zitukula ng'ebyoya by'endiga ebitukula ng'omuzira, n'amaaso ge gennyini n'amaaso ge ng'ennimi ez'omuliro, n'ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule, ng'ekirongoosebwa mu muliro, n'eddoboozi lye nga liri ng'eddoboozi ly'amazzi amangi, era ng'akutte mu mukono gwe ogwa ddyo emmunyeenye 7, ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekisala eky'obwogi obubiri, n'obwenyi bwe nga buli ng'enjuba bweyaka mu maanyi gaayo. Haleluya. Wano Yokaana yali akulaga ekifaananyi ekitiibwa ekya Yesu kyalimu mu bwakabaka bwe, ng'akulaga bw'afaanana okuva ku mutwe, okuva ku nviiri ze paka ku bigere bye. Bw'atyo bw'ali mu kitiibwa kye nga bwe tusomye nti eddoboozi lye liringa amazzi amangi, enviiri ze njeru ziringa
enviiri njeru ziringa ebyoya by'endiga. Bw'atyo bw'afaanana Mukama, ayambadde olukoba olwa zaabu. Ffe wano bye tuyaayaanira ku nsi, ye buli kimu akirina mu ggulu. Bw'atyo bw'alabika mu kitiibwa kye. Haleluya! Waawo nga tugenda okuyimba ku kitiibwa kye amakya ga leero, tufumiitirize ku bw'alabika Mukama ne mu kitiibwa kye kyalimu mu ggulu ne mu nsi, ffenna nga tumusinza. Haleluya! Labe ekitiibwa kya Yesu, laba obuyinza, laba obulungi bwa Yesu, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa kya Yesu, laba obuyinza, laba obuyinza, laba obuyinza, laba obuyinza, laba obuyinza, laba obulungi bwa Yesu, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa kya Yesu, laba obuyinza, laba obuyinza, laba obuyinza, laba obuyinza, laba obulungi, laba obulungi bwa Yesu, Katonda w'amaanyi, Katonda w'amaanyi, mutukuvu ow'amazima, laba ekitiibwa ku ntebe ye. Katonda w'amaanyi, Katonda w'amaanyi, mutukuvu ow'amazima, laba ekitiibwa ku ntebe ye. Ekitiibwa kya Yesu, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa, laba ekitiibwa kya Yesu, Katonda w'amaanyi, Katonda w'amaanyi, mutukuvu ow'amazima, laba ekitiibwa ku ntebe ye. Katonda w'amaanyi, Katonda w'amaanyi, mutukuvu ow'amazima, laba ekitiibwa ku ntebe ye. Ebaserwazi, ebaserwazi, nabo basinza, nabo basinza, olw'obulungi, olw'obulungi bwa Yesu, ne bakerubi, ne bakerubi, nabo basinza, nabo basinza, olw'omukwano, olw'omukwano gwa Yesu.
Katondo w'amaanyi mutukuvu ow'amazima laba ekitiibwa ku ntebe ye. Katondo w'amaanyi mutukuvu ow'amazima laba ekitiibwa ku ntebe ye. Bamalayika bamusinza olw'ekisa kye ekingi naawe leero musinze laba ekitiibwa ku ntebe laba ekitiibwa laba ekitiibwa laba ekitiibwa laba ekitiibwa laba ekitiibwa laba ekitiibwa kya Yesu. Laba obuyinza laba obuyinza laba obuyinza laba obuyinza laba obulungi laba obulungi bwa Yesu. Katondo w'amaanyi Katondo w'amaanyi mutukuvu ow'amazima laba ekitiibwa ku ntebe ye. Katondo w'amaanyi Katondo w'amaanyi mutukuvu ow'amazima laba ekitiibwa ku ntebe ye. Teryakwenkana taata oli wakitiibwa taata ani ayinza okwenkanaye mukama taata ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi bamalayika bakusinza ne bakerubi mukama bakusinza bakabaka bonna bakusinza abantu bonna mu ggulu ne mu nsi taata bakusinza ekitiibwa kikuddire Yesu. Genda maaso osinze mukama mu bigambo byo omubuulire obulungi omugambe nga bw'ali omulungi taata omugambe nga bw'ali ow'ekisa nga bw'ali obw'obuyinza mukama taata teri kyatasobola ye Katonda waffe omulungi abadde mulungi gye tuli mukama atuwadde obulamu atukuumye atugabiridde ayi kabaka w'abakabaka we tutamwebaza tubabalyaza amaanyi abooluganda muyimuse amaloboozi gammwe mumusinze mu bigambo byammwe mugambe nti Yesu oli mulungi osaanidde ekitiibwa osaanidde obuyinza ayi kabaka w'abakabaka teri alinga gwe mukama teri alinga gwe Yesu teri akwenkana obasinga bonna bakabaka ab'ensi eno abasajja n'abakyala abagagga ab'ensi eno obasinga mukama feeza ne zaabu byonna bibyo ayi kitange omulungi teri alinga gwe taata ogulumizibwe obw'ekitiibwa ayi kabaka w'abakabaka tukuwa ekitiibwa mu ggulu ne mu nsi ayi Yesu waffe omulungi kubanga osaanidde ayi kabaka w'abakabaka osaanidde ayi omwana gw'endiga webale mukama webale Yesu ffe baani bokkiriza okubeera mu maaso go enkya ya leero ayi Katonda wange omulungi webale taata tuse twetoowaza mu maaso go ayi kitange omulungi otusaasira ayi kabaka w'abakabaka mukama otusonyiwe byonna ebitusobyeko ayi Katonda wange omulungi kubanga obadde mulungi nnyo gye tuli Yesu obadde mulungi nnyo taata gye tuli otugabiridde ayi kabaka w'abakabaka otuwadde buli kimu kye twetaaga ayi Katonda wange otuwadde obulamu obulungi bangi bali eyo mu malwaliro mukama taata balwadde bangi bali eyo bakukoowola bakwetaaga ayi kabaka w'abakabaka naye ffe baani mukama taata tibwe tusaba otuwulira ayi Katonda wange omulungi bwe tukukoowola otuwulira ayi kabaka w'abakabaka taata
tukuwa ekitiibwa tukuwa amatendo Yesu kubanga osaaniddeyo mwana gw'endiga. Weebale Mukama, weebale Yesu, weebale yennyini buyinza. Tukuwa ekitiibwa n'ettendo Yesu omwana ogw'endiga mu ggulu bakusinza bamalayika bayimba Josana kabaka tukuwa ekitiibwa n'ettendo Yesu omwana ogw'endiga mu ggulu bakusinza bamalayika bayimba Josana kabaka tukuwa ekitiibwa n'ettendo Yesu omwana gw'endiga Yesu omwana ogw'endiga mu ggulu n'ensi mu ggulu bakusinza bamalayika bayimba Josana kabaka tukuwa ekitiibwa n'ettendo Yesu omwana gw'endiga Yesu omwana ogw'endiga mu ggulu n'ensi mu ggulu bakusinza bamalayika bayimba Josana kabaka yekwe watunaza
ogw'endiga muggulu n'ensi muggulu bakusinza bamalayika bayimba nti ozanna kabaka tukuwa ekitiibwa ekitiibwa n'ettendo yesu omwana gw'endiga yesu omwana gw'endiga muggulu n'ensi muggulu bakusinza bamalayika bayimba nti ozanna kabaka yegwe watunaza n'omusaayi gwo era n'otujjuza n'omwoyo wo twala ekitiibwa ekitiibwa ekyo kye wafuna bwe watufiirira ku musalaba yesu watunaza n'omusaayi gwo era n'otujjuza n'omwoyo wo twala ekitiibwa ekyo kye wafuna bwe watufiirira ku musalaba twala ekitiibwa yesu ekitiibwa bwe kye wafuna bwe watufiirira ku musalaba twala ekitiibwa bwe kye wafuna bwe watufiirira ku musalaba webala yesu webala olw'okwagala okwokunja kabaka w'abakabaka n'otufiirirayo katonda mulungi n'otufiirirayo ow'omukwano twandibadde wa taata twandibadde wasinga tewatusaasirayo katonda wange omulungi twandibadde bubi nnyo twandibadde twabula mukama naye olw'okwagala kw'okulungi olw'okwagala kw'okungi eri omwana w'omuntu mukama n'otusaasirayo katonda wange n'oyiwa omusaayi gwo olw'okubeera nzaani mukama nzaani gwe wayagala ennyo bw'otwaye kabaka w'abakabaka taata omulungi webale yesu ekitiibwa n'ettendo bikuddirayo kabaka w'abakabaka webala yennyini buyinza ndikwebaza kinze mukama ndikwebaza kinze taata ndikwebaza nti ayi kabaka w'abakabaka webale olw'okwagala okwo mukama webale olw'entalo z'onnwanira olw'omusaayi gwo mukama okubeerawo buli lunaku okunnwanira okunsumulula mukama nakusumulula abasibe mukama abo bonna abali mu buwambe ayi kabaka w'abakabaka webale olw'erinnya lye ery'eddungi ery'amaanyi mukama nti bwe tukukoowola otuwulira era n'okaayi kabaka w'abakabaka osinzibwe otenderezebwa yesu wange oweebwa ekitiibwa taata ngeri eyo nnyini tweyongereyo nga twebaza mukama olwa ebintu byonna byatuwadde wiiki eno gwe ng'omuntu omanyi mukama kyakkoledde omanyi entalo mukama zaakulwanidde jjukira mukama omugambe mukama nkwesiga mukama nkwebaza mukama nakulaba essaawa eyo mukama ng'onnwanirira mu bifo ebyo mukama nkwebaza nti onjagadde mukama n'onsukkulumya mu byonna by'onkozesezza mukama nkwebaza nti mukama nze onnonze mukama wanfiirira n'ogamba nti gwe mwana wange mukama nsazeewo mwana wange gwe nkufiiririre nsazeewo mwana wange gwe nkulabirire nsazeewo mwana wange gwe nkusonyiwa ebibi byo byonna jjukiza mukama wali webadde osala oluguudo era n'akuwonya akabenje ako era omwebaze omugamba nti mukama tojjulukuka mukama toggwayo bannaye n'okunjagala mukama ombeereddewo mukama onjagadde nga todda bbali mukama onjagadde n'osukuluma n'ogamba abantu bonna nti ono oyo omwana wange gwe nalonda era erinnya lya mukama oligulumize omugambe mukama nkwesiga mukama gwe mulungi mukama teri akusinga
mukama oli kyamuwendo, mukama oli buli kimu kye twetaaga mukama. Mukama teri ali kutuukirira, teri muntu alituuka kubanga bw'oli mukama. Mukama teri akujaamu kuba gwe mukama oli mwagazi. Mukama buli kimu ky'otukoledde. Mukama n'ebyo twerabira bye tutunuulira ne tugamba naye ekyo nandiwadde nekyekoledde nze ng'omuntu. Otusonyiwe nga tetwerabidde mukama okwebaza mukama. Mukama oyongere okutugamba nti baana bange mbaagala. Era tukikwebaliza mukama nti toggwaayo okutwagala mukama. Mukama tokoma kutwagala. Mukama tukusinziza ddala 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 kuba oli wa mugaso mukama, oli wa muwendo, oli wa kitiibwa. Mukama okwasinga buli kimu mukama. Nga tuzze mu nnyumba ya mukama leero katweyongere okusaba nga tumwebaza buli kimu kyatukoledde. Neera mu kwebaza kuno tumusabe atuyamba okubanga tuli bantu bayonjo mu mubiri gyaffe. Obuyonjo tubanga Yesu bino twasobezza mu wiiki naye twetonde tujjukire nti mukama nze ndigayo eno mukama nayonoona naye nsaba onsonyiwe. Mukama onnaaze onzijeko ebibi era buli kinoomu ku ffe ajjukize mukama ajja gy'ali. Eno opportunity mukama gy'atuwadde tujje gy'ali twetonde. Tumusabe nti mukama byonnyonyoonye bingi. Mukama n'abantu benkosezza okwonoona nabo bangi. Naye nzize gy'oli mukama nenkusaba mukama onnaaze ebibi byange. Mukama nkuzzayo ku musaalaba emirundi mingi naye nkusabayo mukama onsonyiwe onzijeko ebibi byange mukama. Ayi mukama ndekeyo n'okubiyita ebyange. Mukama nzije gy'oli mukama nga neetonze mukama ku mutima gwange gwonna gwonna mukama mpe nga nfukamidde nga nvunnamye mukama eri gy'oli mukama nga ŋŋamba nti onsonyiwe. Mukama we naddamu omuntu obubi bwe nalina opportunity mukama okujja ŋŋamba abantu ekigambo kyo ne sikikola. Mukama bwe nayisaamu amaaso omuntu oyo mukama bwe saayamba nga nalina obusobozi. Mukama we nayogera ekigambo ekitasaanidde mukama. Mukama we sisobodde kukola mukama kyontumye. Mukama otusonyiwe. Mukama naffe ffenna abalaba abantu nga bakola ebikyamu nga tetubagambako otusonyiwe mukama. Mukama tubeere wema entuufu entukuvu mukama kuba gwayo mukama ogenda kujjoonone omugole omutukuvu mukama. Tusabayo mukama nti weddira tubeere ekkanisa entukuvu, ekkanisa ennaaze, ekkanisa nga tuli bayonjo mukama. Ayi mukama nga tusaanira okuyita taata waffe gwagamba nti si buli akuyita taata alituukirira okugenda mu ggulu. Naye mukama tube nga tuli ku eyo lisiti etuukiridde okugenda mu ggulu. Mukama otuyambe okuba mu bulamu nga tubeerawo nga mukama tukola ebintu ebikusanyusa. Mukama nga we representi buli wamu we tulaga nga gwe tusoosaayo. Otuyambe okubeera mu bulamu obwesigaliza mukama, obulamu obulungi mukama, obulamu obw'omuwendo nga gwasooka mu buli kye tukola nga tusooka kwebuuzaako mukama nga tunakola kintu kyonna. Linnya erya Yesu, amiina. Tuwonso twagala tusabe mukama atuyambe tube nga tukikola n'okwagala okumwagaza ebintu bye tukola. Tukole ebintu ebimusanyusa nga tetukola bintu kubanga mpulira njagala nkikole naye kubanga kyekisanyusa mukama nga tosalawo n'osooka n'ogamba nze mpulira leero nandioba nandikoze bwe nti naye ng'osooka n'ogamba nti mukama bw'abanga sikyayagala sijja kukikola. Katumusaba atuyambe tube nga tukola just ekyo kyayagala. Fena tusabire wamu tusabe mukama oyo kuba yatugamba nti bw'abanga musanyufu nga tumusanyusizza era tutuusaako byonna bye twetaaga. Tusaba mukama akusobozese okukola ebintu ebyo byonna byonna ebimusanyusa. Ayi mukama tetukolanga bintu bisanyusa ffe mukama ne katusooke nga tubuuzenga ku ggwe ti mukama kino kyekituufu. Tutunulire ebiwandiiko byo mukama mu Bayibuli tujjukirenga mukama nti watugamba nti mwana wange kolanga ebintu bino bye mpandise wammanga. Mukama otujjukize nga wagamba nti bibe biwandiike ku mitima gyaffe mukama bituwandiike ku mitima gyaffe. Mukama otujjukize omwoyo waabeewo buli lunaku atujjukize obutalemwa, atujjukize nti mukama kino kyayandyagadde okole. Era mukama tube nga tetuli bajeemu mukama tutambulire mu kkubo ery'eggolokofu. Mukama tukujjukirenga nga gwe gwe tusoosa nga tutambula, nga gwe gwe tuweebuuzaako ti mukama naye nti omulokole yandikoze atya. Mukama nti singa Yesu ali ku nsi kuno mu physical body mukama yandikoze atya.
era Mukama otujjukizenga otuyambe tukulenga ekyo. Ayi Mukama tukwebaza nti otulese mu kifo kino. Mukama buli omu ku ffe era alina ekintu ky'ayagala Mukama kyasuubira mu mutima gwaye Mukama ng'akusaba. Mukama tukusaba mu linnya lya Yesu Kristo. Tya Mukama okimutuuseeko. Mukama buli omu kye yazze nakyo nga kyekyo tuwulira nti leero njagala Mukama kyoba onzigulira. Mukama ojje omuyambe. Mukama oleete essanyu mu mutima gyaffe Mukama kuba otugambye nti omuntu yenna ajja nga nsanyusa era mu mutima ogugwe mu bulamu obubwe nja kuleeta essanyu. Era Mukama nga tusabye nti tubeere nga tukusanyusa mu buli kye tukola era otuyambe Mukama tube nga tufuna ebintu byonna byonna bye tusaba. Kuba tugamba nti bwe tusaba ojja kutuwa. Byonna tubisaba mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mu ngeri eyo twebaze kwaya yaffe ennungi okutuyimbira, okutuyamba. Kwaya tusiimye, mwebale kutuyamba twogere ne Mukama waffe. Mwenna tubasanyukidde okujja mu kanisa olwaleero. Tobeeranga omuntu atabeeranga mu kanisa bannaye. Mulirwanawo omukwateko mu ngalo, omwebaza okujja, omwebaza okunyuma, omugambe nti Mukama amwagala. Ate Mukama amwagala tokimugamba nga toseka, nga tosimayiringa. Kuba Mukama atwagala ebya ddala. Mukyukire omugambe bannaye wanyumye, Mukama akusobosezza. Mugambe nti Mukama akwagala, nti osaanidde okuba mu kifo kino kuba Mukama yakulonda. Naye waliwo bendabanga bo tebalina gwe babuuzizza. Bane atalina mulirwano osobola okuyimuka n'obuuza ku muntu akuli emabega. Naye abane mwebale. Omuntu yenna yenna nga leero lusoose okujja mu kanisa eno. Saba wanike ku mukono. Bane tusanyusa okulaba entebe eyo yakuba alonze ya mabega naye nga yandibadde yiyo paka. Naye wantufunye eyo mu maaso n'otuula ku eyo n'okiteekako erinnya lyo. Tusanyuse nnyo okulaba. Twebaza buli omu okujja mu kanisa. Omuntu yenna yenna ng'owulira Mukama alina kye yakoledde ng'oyagala otugambe oswaze sitaani. Eno yessaawa otugambeko tuswaze sitaani wamu. Teri alina bujulizi. Nga bw'ajja nze kanjiranjulira Mukama. Nze nebaza Mukama olw'okunjagala, olw'okumbeererawo. Omuntu yenna amanyi personally amanyi nti gye nkola nagenda okukolayo nga sinaana kumaliriza koosi gye nali nsoma omulimu ne gujja. Mukyala n'aŋŋamba nkwagadde just jangu okolere ffe wonna wonna w'oyagala okukola oba oyagala kukola mu department ki omulimu ffe tugenda kukuwa era tugenda kusasula okusinga eyo gye bakusasula. Era neebaza Mukama nti abadde mwesigwa. Nze neebaza bwebaza kuba Mukama mwesigwa ddala ddala. Yesu yebazibwa abooluganda. Nze njagala okwebaza Yesu olw'amakya ga leero. Bannaye nakedde nga nnumbiddwa. Nkedde ng'obulwadde bunnuma, ng'olubuto lunnuma, nga sobola yadde okwekyusa. Naye nenzukka nga n'ekyokukola sikimanyi. Nensooka nensaba, nenzirawo ssaawa nno 10, nenzirawoko naye ng'olubuto luganye bannaye. Nenzukka nenziramu nensaba, ngenza okulaba obudde bugenderera, kyokka nga nina okubeera wano okulijinga okusinza. Naye ensitusa omulundi gumu neŋŋamba nedda, ndabika nnumbiddwa. Nenkwata ku lubuto lwange nensaba neŋŋamba Mukama olubuto luno luwone mu linnya erya Yesu. Nenfuluma nengenda nenfuna ku mazzi agookya nemmira eddagala nenzirawo neŋŋamba Mukama olubuto luno lugenda kuwona mu linnya erya Yesu. Bwe mmaze okusabira olubuto bannaye nempulira nga ate njagala kutandika kusesema. Nentabukira ddala embeera neetabuka nga sibitegeera, nentandika okutuuyanirira bye sitegeera. Naye nesize Mukama neŋŋamba Mukama ngenda kufuluma mu nnyumba eno nga mponye nga nteredde mu linnya erya Yesu. Naye njagala okwebaza Katonda nti olufulumye bwenti neŋŋamba Mukama nina okgenda mu kanisa kama mbaya mbaya. Naye olufulumye bwenti ennyumba bannaye enteredde mu linnya erya Yesu. Yesu waffe aweebwe ekitiibwa.
Yesu waffe w'amaanyi bana bwe tusaba Mukama awulira. Haleluya. Amina. Yesu yeebazibwe. Neebaza Mukama. Neebaza Mukama bingi naye kanjogereko katini. Muwulira ebigenda mu maaso mu Isirayiri nabaddeyo. Naliyo nga tebinabeerawo nakomyewo nga 5. Kati waliwo patience ekintu kye yayogedde nti okuwulira eddoboozi lya Mukama ne tukola kyatugamba si kiffe kye twagala. Nali njagala okudda mu kiseera ng'abalala bonna bavuddeyo naye Omwoyo Mutukuvu teyaŋŋanya. Naŋŋamba nyongereyo ennaku endala meka 5. Abalala ne bajja era ne neesanga ng'era tuli 5 abaakoze eki abaasigadde. Nga bwe nabagamba wano nga sinagenda nti Mukama yagambye antwala ku lwa assignment ye. Bwe nagenda ezo ennaku 5 nga buli nnaku aŋŋamba ngende neetoolole Yerusaalemi nga nsaba mu bitundu by'anaaba akoze eki by'anaaba antuttemu. Katulumu ne tulinnya train nedda twalinya baasi omanyi nga tutambulira ku maapu Yerusaalemi nnene. Kati ne tubulira eyo olusozi baluyita Mount Hezo. Kati twali awo ne tugamba Mwoyo Mutukuvu tubuze. Nagamba ate mwabuze nabaleese wano. Era nagamba mufulume baasi. Ne tufuluma baasi. N'atugamba kati mulinye train muviiremu mu stage esooka. Nga tuulira ddala Omwoyo Mutukuvu atugamba twali 2. Kati n'atugamba tutambule nene nga waliwo akasozi. Naye neebaza Mukama nti oluusi mundaba wano buli wenzija wano nze service eddako mukola worship yokka nenzirayo ne ngenda ne ntambula ekibuga. Waliwo oluusi Mukama abeera akutraining okukola emirimu just not si mu Uganda mwokka nene mu nsi endala. Kati ne tutandika okutambula naye nga tulaba abajaasi. Kati oluusi nga bwe tuba tutuuse awantu nga tetutegeerawo nga tubuuza abajaasi nga batubuulira kati muyite wano bwe muti nga tugoberera maapu ya Mukama gye yatuwadde. Tukata whole story okubafunzizaamu. Nalaba kye bayita Omuwarabu obutayagala mu Isirayiri. Nakiraba nga tekinabeerawo mu buliwo. Olunaku olwasembayo ndyoka enzija ekiro ekyo ennyonyi yange yali ya ssaawa 7 ogw'ekiro nga 5th ku makya ssaawa 7 ogw'ekiro nga lwennyinnya ennyonyi. Kati olwo olunaku olwasemba nga tutambudde olunaku twasiiba ku Mount Zion yatugamba tugende ku Mount Sayuni. Bagiyita Sayuni, yes. Gye twasiiba kati awo twali tugenze kwegayirira Abajuzi abali mu mawanga bakole ki? Bakomewo nga tebanabatta naye nga Mukama kyatugamba mubegayirire bakole ki? Bakomewo nga tebanabayigganya gye bali badde wano ewaka nja bakuuma. Kati twali tukyali awo ne tuvaayo twagenda okutuuka mu Yerusaalemi waliwo ekifo bakiyita Ben Yehuda street ya Juda. Ne tusanga nze njagala nnyo okuzina. Ne tusanga worship nga buli kafo mulimu okutendereza Mukama. Kale ne tuddawo ne tuzina eka naddayo ssaawa meka gye nali nsula ssaawa 3 ez'ekiro. Kati twali tuvaawo ng'olunaku oluddako tukola Jerusalem March. Twali nsi 9 ne tutambula Yerusaalemi nga tusinza Mukama tumugulumiza nga tugamba abantu ba Yerusaalemi tuli nammwe tubaagala tujja kuyimirira nammwe. Kati Bannayuganda twali 5 nga ffe tukute flag ya Uganda ne ya Isirayiri. Olunaku olwo bwe twamala okutambula kati nali nkutte flag ya Israel nga ngitaddewa mu mutwe gwange. Kati olw'okuba olunaku lwe nali nnyinnyiramu ennyonyi okudda ewaka nenninya baasi yonna gye nakola ki gye nasanga nziruke naabe nkole ki ngende ku airport. Mba ntuuka mu baasi bwenti omusajja yantunuulira nangamba ovaawa? Ne mugamba nva Uganda. Nangamba eyo flag gy'otadde mu mutwe gijeemu mangu gijeemu giteeke mu nsawo yo. Ne mutunuulira ne ŋŋaana ogijjamu.
nemutunuulira kati antispeciosa nangamba Grace jamu flag omusajja ajja kukukubira wano ayinza n'okufumita kati nze muli ekyo ekyokufumita nze nakiwulira muli mu mutima teyakiŋŋamba nangamba jamu flag kati nembeera nemugamba kati bo bali mu Isirayiri lwaki aŋŋaana okwambala gundi kyokka nga ne mu bulago ntaddemu gundi necklace ya Isirayiri naye nga ya lugoye kati bwe yaŋŋamba ogijjamu nali nyambadde ekiteeteeyi nga kirina ensawo nenjijjamu mpolampola nenkola ki nengisoma naye ngenda okulaba bano Abaarabu abalala nga bamwogereza ndowooza nga bamugamba oyo gw'olumba omuntu lwa mu nsi ndala n'omukadde awo n'ayogera nenkiwulira mu mutima nti the Lord is even defending me mu Baarabu kwegamba nantaasizaawo naye ekirala ekyali bana ebingi naye Mukama yali andaze kati bwe mba nsabira ddala ng'ekintu nakiraba bw'aba yambogolera bw'ati ate bw'aba asanze Omuyudaaya amukola ati amutabusi nga bwe babasse n'olwekyo mbasaba bannaye tusabire Isirayiri nze mbeerawo ne mpulira n'ebisonga binsala olubuto kuba ekintu nakirabako tobuuza eri tobuuza muntu atalimu abalala bambi babaagala they are good babaagala naye waliwo omuntu atayagala mujjo ye Mwarabu tubasabire tubaagale nebaza Mukama olw'okuntwala n'okunkuuma ate nankomyawo. Hallelujah. Hallelujah. Mukama yebazwe. Nebaza Mukama atambuza nandeeta wano okuva gye nvudde okuntuusa nga nkyali mulamu. Nebaza Mukama kubanga nkoledde ebintu bingi byentasobola kubagamba. Nebaza Mukama ampisizza mu bikemo bingi mu kusoomoozebwa okungi naye nandaga nti oba nkyogere ntya. Nze nebaza Mukama ku ratio. Nebaza Mukama kuba natandisewo bizinensi yange teri kunkozesa. Nebaza Mukama eyangabiridde sente nazimpa nentandikawo bizinensi yange nga nze. Nebaza Mukama olwa musumba wano sinamumanya bulungi linnya naye nebaza Mukama nti Mukama yamunsisinkanya ku mulimu gwange nampagirako kati muze muli nendaba nengamba nembuuza gwe naye nemugamba nti oyo omusumba asabisaawa nangamba ati oyo omusumba asabisa wali. Nemugamba nti njagala ondagirizeyo ngende nsabireyoko nandagiriza. Mbadde kuno wiiki 2 naye nga sinafuna kanisa ntuufu gye ngendamu naye kati nagifunye. Ndi muyimbi era mbadde nsaba mpeerezeyo Mukama mu luyimba lumu kubanga mpisiza mu bintu bingi. Siritya kabi konna g'oli wamu nange oli luga lwamu mwetambulira Mukama nefuna emirembe ate era oli kifo kyange pumulira mu ggwe mba n'essanyu wemba mu kubeerawo kwosebo funa emirembe siritya kabi konna g'oli wamu nange oli luga lwamu mwetambulira Mukama nefuna emirembe ate era oli kifo kyange pumulira mu ggwe mba n'essanyu wemba mu kubeerawo kwosebo funa emirembe ekitambuza nga ntambula nnyimba nina ensonga yange nafuna Yesu oyo wabeerawo embeera Yesu ampanguza ekitambuza nga ntambula nsanyuka nina ekooti yange mwempoleza emisango gyange ate era nempangula ekitambuza nga ntambula nnyimba nina ensonga yange nafuna Yesu oyo wabeerawo embeera Yesu ampanguza
ekitambuza nga ntambula nsanyuka nina ekooti yange mwempoleza emisango gyange ate era nempangula siritya kabi konna ng'oli wamu nange oli luga lwamu g'omwe ntambulira Mukama nefuna emirembe ate era oli kifo kyange puumuliramu sanyu bwemba mu kubeerawo kw'ossebo funa emirembe. Tweyanziza nnyo okutuyimbiramu n'obujulizi bwonna era tukatubukwase Mukama tukwebaza olw'obujulizi bw'otuwadde leero. Mukama tweyongeza okukwasa ensi ya Israel, tweyongera okugisabira tusaba Mukama oleete emirembe, oleete obumu era Mukama obalwanire nga bwe balwanirira ennaku zonna mu Bayibuli Mukama, era bw'oyongedde okubalwanirira paka kati. Mukama bizinesi y'omuwala ono tatugamba erinnya lye naye era tugisabira Mukama ogyongeze okukula, ogyongezeeyo nnyo era tweyongera okusabira Brenda awone mu linnya erya Yesu Kristo, amiina. Abaana bonna wansi w'emyaka 10 tubasaba mugende mu Sunday school, tukyamu abalinze era mu ngeri eyo basaba tukube mu ngalo nga bwe twaniriza omwami agenda okutuba obubaka bwa leero. Mr. Sam Bagonza. Banange tumukubireko obugalo atuweereza bulungi nnyo. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Musumba waffe taliiwo yandibadde wano lwaleero atambuddeko West Nile. Anti Dr. Kathy mukulu we yafiirirwa taata we. Kati nga bw'atambudde Musumba n'agenda n'amuyimirira mu kiti. Mukama yeebazibwe. Katumusabire nti Katonda ajja kumutwala bulungi, amukomyewo bulungi nabo baali nabo. Haleluya. Mbaniza mwenna ku ssaawa zino ez'okusaba n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Tuli mu mwezi omupya, tukimanyi nti tuli mu Okitoba, naye mu bya Bayibuli tuli mu mwezi ogw'omunaana. Guno mwezi gw'ekika kya Manasi, ekitegeeza neerabidde. Guno omwezi gwa kwerabira byonna by'oyiseemu ebadde bikusoomoza ennyo. Omanyi nga Yosefu baganda be bamukolamu olukwe, ne bamusuula mu kinnya, ne bamutunda n'aba muddu, era n'akola obulungi mu nnyumba ya Potifa, ne bamuwa muka Potifa n'amuwaayiriza n'esinkana ng'ali mu kadukulu myaka 3. Kati waliwo oluusi ebintu bikuyitako nga tomanyi nga gye bivudde. Naye guno omwezi ogw'omunaana, omwezi gwa Shesvan, mwezi gwa kukola ki? Gwa kwerabira. Obwo buntu obukwakuliza obuwoyiseemu, obukusoomooza, obukunyigiriza, mwezi gwa kujja bupya. Mukama yeebazibwe. Era guno omwezi waliwo ebintu eby'amaanyi ebyagubeeramu. Waliwo okusimba omusingi gwa tempo yeekalo. Waliwo ebirala bingi nnyo ebyakola mu mwezi guno. Kati kirungi nnyo okutegeera nti wadde tuli mu mwezi ogw'ekumi mu kalinda ya Grigori, mu kalinda ya Bayibuli y'obufuzi tuli mu mwezi ogw'okubiri ey'omwoyo, omwezi gw'omunaana. Mukama yeebazibwe. Ate what sense? Gundi esira erigundi obaka lw'osooka omwezi guno kwa smell, that's discernment. Guno omwezi gwa kubeera spiritually sensitive. Omanyi waliwo omumwoyo bw'owulira ekintu ekiwunya kitegeeza waliwo ekintu ekikyafu. Bw'owulira akawoowo akalungi kitegeeza waliwo omwoyo omutukuvu oba bamalayika bakwetoolodde, ebintu bijja kutereera. Bw'oba ogenze mu lukungaana n'owulira ekintu nga kiwunya ng'ekivundu,
oluusi omwoyo aba akutegeeza ekyoliko omulimo gw'oliko mukyamu. So omwezi guno mwezi gwa kuwuliriza Katonda, kuyita mukunyiriza. Bw'owulira olusu lw'owulira bw'oba olinako ky'otegeera, kiyinza kiba nga kikulabula nti wooli walungi oba wooli wakyamu. Mukama yeebazibwe. So kuva emabega wiki zino eno wiki yakusatu ndoza yakuna kuva ku idolatry yakusatu yakuna ndoza yakuna tubadde tuzimba omusingi kuva ku kigambo ekimu omusumba waffe bwe yabe mu national conference okukolagana n'ebintu by'okusinza obwakaba okusinza ebifaananyi okusinza ebintu bwe bityo engeri gye bireetamu ebikolimo. Twali tulina okwenenya ne tuvaayo entandika olugendo lw'okuvaayo ne tujja nga tuzimba omusingi okulaba nti Uganda zaabu. Ne tuvaawo ne tulaba nti Katonda yateeka omuntu mu nnimiro, tiyateeka muntu mu nsiko. Mu butonde ye Katonda yatutonda nga amanyi tulina okubeera obulungi. Ebyokubonaabona byajja omusawo omuntu bwe yafuuka kwewagula niyeewagula. Baali bamutaddewo byonna byonna nga bamuweereza buli kimu kyonna kyonna nga kikyakulya, naye nga waliwo awo tokwatawo, nga waliwo akakwakulizo. Naye omuntu n'asalawo ogenda wali akakwakulizo n'akwakulawo okukakana omuddo nigusinga amaanyi ebirime. Okukakana ntandika okutuuyana, buli kyokola olina okutuuyana nnyo. Kati olwaleero luno tugenda kulaba nti buli nsi erina okubeera ne ssemateeka, era buli nsi erina okubeera ne National Development Plan. Eyo plan yeeraga nti ffe nga Uganda mu myaka 4 mu myaka 5 twagala tubeere bwe tuti. Bw'Abangereza balaba nti ensi yaabwe ntono ate ekibuga London kitandise okukula, ne bakitegeera mu myaka 10 nga tulina abantu nga miliyoni 2 mu kibuga kino. Obumotoka obutono buno tubujja kusobozesa abantu ki okutambula. Ne bateekawo projects ez'okola enguudo z'etrain ezita wansi. Ne batandikira ddala okubikola abantu nga bakyali batono. Okana kati London batambuza abantu emiliyoni nga 10 olunaku, naye nga tiwali jamu. Naye ffe wano tukyali bameka, tuli nga miliyoni 4. Naye kati bw'ogenda ku Lwekira jamu ekwatira ddala. Genda wano Gayaza, waliwo ekiseera oyinza okumala Gayaza wano ssaawa nambo ba ssaawa 2. Obukubo bwaffe bufunda, road reserves nfunda. Kati kyolaba nti bw'oba eggwanga bwe batirina National Development Plan bagenda ng'abazibe. Buli kyokola kinaagwerayo eyo. Kati n'amaka nago galina okubeera n'ekiwandiiko ekigagayirira ekigalungamya. Mukama yeebazibwe. Buli ka esaana kubeera n'endaga muntu bandaga family identity. Ekyo kyokka kye kirekawo eka omwana azaalidde omuka n'amanya ffe mu maka gano kino kye tuli. Bwe kibeera nti kiriiwo, buli omu essaawa zituuka n'akwata ekkubo erirye. Okukakana abantu ng'abalwanyi tibali ku mulamwa kubanga eka yali terina ki mulamwa. Ng'ensi eterina constitution ssemateeka, eterina National Development Plan, buli omu kyasanga kyakola. Kati bw'olaba ensi nga Kata mu ssemateeka waabwe bafuna amagundi gaasi,
baasalawo nti ngabo Katonda nga bwatuwadde buno obugagga, twagala buli omu mu nsi eno abeere mugagga. Nga bwe tugogera mu katale tiwali muntu mu katale asabiriza. Kubanga omwana bw'azaalibwa bw'ati ssente zitandika kuyingira ku akawunti ye. Okusoma osoma kutuuka w'okoowera koosi yonna gy'oyagala. Wadde oyagala kugenda Harvard, gavumenti esasula. Ennyumba omwana bw'azaalibwa apartment eba emulinzi. Bw'ofumbirwa otandikirawo n'emmotoka na bino by'okukosa byonna nga weebiri. Tiwali mu katale ayeera kubo kubanga emirimu weegiri. That's the power of a national development plan. Ensi bw'eba terina development plan, omukulembeze oba abakulembeze bafuna ssente bazikola ki? Bakweka nkweke. Bagenda ne bagula ebizimbe ebyo, omuntu aguze ekizimbe America, aguze ekizimbe London, oluusi asula mu kyo mulundi gumu omwaka. Oluusi emirimu ebe mulemeredde waka n'amala emyaka ng'esatu nga tagendayo, naye ng'awasasula abakozi abakikuuma. Naye bo ng'abakatari abawalabu kye bakozeemu balaba nti amafuta agenda okukendeera, kati batandise okuinvestinga mu industries, batandise okuinvestinga mu tourism. Ekibalungamya kyekiki? National Development Plan. Kati n'amaka nga ekimu kitwali twogeddeko ku maka okugera nti amaka geezimba kw'okubeera ne family ID. Family ID kintu kikulu nnyo. Katonda tulaba mu lubereberye, Katonda yagenda ng'alungamya abantu, buli gurupu oba muli muntu gw'ajjayo nga mwaki ekigambo ekyatambulirako. Mukama yeebazibwe. So national ID kyekiki? Oba endaga family kyekiki? Endaga family byebyo ebintu amaka gye bibakola. Ab'amaka, your belief system, definition ya dictionary egamba obulombolombo, emizizo, emikolo gye mukola waka. Ebyo bye mugenze nga muzimba mwaka ku mwaka kuva ku bajjajja. Ebyo ebintu ebimulaba nti bikulu nnyo mu maka oba waka. Ng'okweyisamu ekitiibwa, okuyisamu abantu abakulu ekitiibwa, okubeera beesimbu, okuba abantu abakola n'amaanyi, oba kuba abantu abanafu. Waliwo obuusi oluli abagamba ffe ab'ekika gundi tutufumbirwa mukeemu, tuli banakyeyombekedde. Owulira omuntu agamba nze ewaffe omukyala tasobola kubeera n'omusajja omu. Omuntu agamba ewaffe omusajja tasobola kubeera naki na mukazi omu. Oba omukazi n'agamba sisobola kuba n'omusajja omu. Oba byonna gibeera ki? Bintu bye muteekako esira nti bino bye bitulungamya. Kati family ID kyekiki? I want you to enter. Just read for me that. Katukubulire enjiri abantu babiri. Dako, genda akaddako. Just translate for me that. Amakka musumba kyagezaako okunnyonnyola nti
amaka gaffe gayimiriddewo gatya gamanyiddwa ku lwaki ekyo kye twateekawo ng'okwolesebwa oba enkola gye tugenda okuluŋŋamya oba ebyo bye tutwala ng'ebikulu mu maka gaffe bye tugamba nti edda bajjajjaffe baatuulanga ku kyoto ne babuulira abaana baabwe oba bazzukulu baabwe nti ffe ab'engeye tuli bwe tuti tukola bwe tuti ewa kabaka tukola kino bino bye tulaba ng'ebikulu bwe tugenda mu ddya tetunoba waliwo ebintu ebyayogerwanga mu ebyennono ebyekika byenaffe bye tumanyi nga bye bitutwala abaana bye bakula nga bakuze nabyo nga bye bagenda okukola okutuuka mu nkola zaabwe era okuva ku mulembe ogumu okudda ku mulala kati wano tugamba nti byetaaga okuba ng'amaka tuteekwa okuba nabyo ebiri mu nkola ennono ey'obwakatonda eri yali nga mu nnono z'obwabajjajja naye nga tubiwandiise era ne tuba nga tubisomera abaana baffe n'abazzukulu baffe ne baba nga babimanyi nga bikwatagana okuva ku mulembe ogumu okudda ku mulala ng'ate bimanyiddwa nga birambulukufu nga byagobererwa. Mukama yeebazibwe. Ndo tukitegedde bulungi kubanga ekiwandikiddwa kibeerawo ate kyekitegeeza abaana kubanga kino buli omu yenna asobola kukikola. Bajjajja baffe baatubuliranga ku muliro n'agamba ffe ab'engo oba ab'eki tubeera bwe tuti bino bye tukola bw'okula owasiza ku myaka bwe giti ofumbirwa ku myaka bwe giti bw'ofumbirwa bino by'okola naye kati ffe ng'abakristaayo oluusi omwana akula binamusanga eyo kati awo engeri gye tulimu nga Paul bwe yagamba wajja kubeerawo omulembe nga tuwali enjiri sound gospel enjiri ennungamu enjiri ekole ennungamu Katonda tukwebaza saawa zino nga tugenda mu kigambo kyo tuwa obuvumu okutegeera ekigambo kyo kitambule bulungi tukitegeere era tube ng'abo abatawuliriza buwulirizi naye abakiteeka mu nkola mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amiina amiina amiina. Katwagala ogenda mu bwangu tulabe ebyokulabirako mu Bayibuli kubanga wano tujja kukitegeera ye Katonda ng'omutonzi akitegeera bw'atonda abantu bajja kubeera bubeezi nga tebalina kiti ekibalungamya. Kati bw'olaba ku Adamu yamuwa ekigambo yamukwasa yamuteekako ky'omukisa. I think read for us that tusomere mu gundi mu Bayibuli y'Oluganda tukiwulire bulungi nga bwe kiri. Olubereberye essula esooka olunyiriri lwa 28 nti awo Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mugirye mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Olunyiriri lwa 29 Katonda n'ayogera nti laba mbawadde omuddo gwonna ogubala ensigo oguli ku nsi yonna na buli muti ogulimu ekibala eky'omuti ogubala ensigo eri mmwe gunaabanga mmere n'eri buli nsolo ey'oku nsi na buli ekibuuka waggulu na buli ekyewalula ku nsi ekirimu omukka omulamu giwadde omuddo gwonna omubisi okubeeranga emmere. Oba okomaawo katulaba nti Adamu ne Eva waliwo ekigambo ki Katonda kye baweereza nti mu abantu munaabeeranga mwe buti mujja kubala mujja kweyongera mujja kufuga buli kimu kyonna ekiri ku nsi kiri wansi yaki yammwe. Naye kati bw'ogenda mu byaffe ebyenono oluusi bagamba ffe ab'engeebo olaba engeego muziro gwo awo togikwatako kati eyeekufuga bw'oloota engeebo ne baleeta ebintu bitwandibadde tufuga nga byetufuga. Olaba abantu kati era mu makanisa oluusi abamu baleeta emisota
kubanga omusota oluusi ku lutuuti wabeerayo ekisota eyo nti ekisota kyekiwa gundi omusumba amaanyi. Ekintu kye twandibadde tufuga kati kyekikola ki kyekitufuga. Kati tulina okudda ku mulamwa netukitegeera nti mu lubereberye Katonda yatonda omuntu ng'alina okufuga ensi. Si ensi okola ki okumufuga. Mukama yeebazibwe. Oluddako katulabe ku Nowa tusobere olunyiriri olumangumangu. Olubereberye essula ey'omunaana olunyiriri 22. Ensi ng'ekyaliwo okusiga n'okukungula era empewo n'ebbugumu era ekyeya n'ettoggo era emisana n'ekiro tebiggwengawo. Ekyo kisuubizo. Katonda bwe yali amaze okusaanyaawo n'alongoosa ensi, abakyafu bonna ng'amaze okubajjamu, n'agamba kati mwabawonye eka ya Nowa. Kasito omusana gubeerawo, kasita ensi bw'eba ng'ekyaliwo, bino biteekwa kubeerawo. Nga mwe muganyulwamu n'akiteekako esiira Katonda. Next. 9. Olubereberye essula ya 9. Chapter 9 verse 1. Katonda n'awa Nuuwa n'abaana be omukisa n'abagamba nti mwalenga mweyongerenga. Sooka olindirawo biki by'Adamu yali azeemu era ekiragiro ekyayawa Adamu. Bwe tugenda mu kusinza ebintuntu twereeta ekikolimo. Bwe twenenya ne tudda mu bwa Katonda, Katonda aba ayagala atuzeewa mu Garden of Eden. Omuntu nga nanakola ki? Nga tannasobya, nga tanonobakwonoona mu nnimiro si mu nsiko. Bw'otwenenya tuba tukomyewo wa? Mu nnimiro. Bwe tusobya tuba tugenzewa mu nsiko. Bw'oba oli mu nsiko, kiki ekifuga ensiko? Omuddo, weeds. Kati buli kimu kyokola oba olina okutuuyana nnyo. Naye kati wano ewa Nuuwa Katonda yamuddamu n'amugamba kati mwabawonye abawulira eddoboozi lyange, buli omu ng'ali ku mulamwa ogugwe, buli omu ng'akola kikye. Kati mbatandise buto, genda mu maaso. Mwalenga mweyongera mujjule ensi. Mukole ki? Mujjule ensi. Ensi ereme ensi sikudda kuwakola kikubalya. Naye mwe mulina okulya ki? Ensi. Agenda mu maaso. Olwokubiri n'ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe binaabanga ku buli nsolo ey'ensi. Nti omusota bwe gukulaba gudduka. Toddaawo kusinza musota. Genda mu maaso. Na ku buli nnyonyi eya waggulu era ne byonna ebijjuza olukalu n'ebyennyanja. Era ekinyonyi bwe kyogera ekiro ng'eyo gye mbeera waliwo ennyonyi yajjanga bw'ojuulira eddoboozi lyayo mu kyalo omuntu aba alina okufa. Ekyo ekinyonyi bwe kyogera buli muntu mu kyalo kyaffe ng'abeera ku bunkenke ani agenda kufa. Naye twekolamu omulimu tutandika okukola prayer walks. Ekyo kinyonyi kyabula kati tikikyajja. Ge maanyi g'okufuga. Bwewetegeera nti oli programming ekinyonyi kijje kireete ekikolimo, olina amaanyi g'okukizaayo, olina amaanyi g'ekinyonyi wadde bakuprogramminze okujja okutukolimira. Tojja kutukolimira kubanga tiwalasobola okukolimira. Katonda gwataddeko ki? Omukisa. Mukama yeebazibwe. Bw'oba otambulira mukisa gwa Katonda, ekikolimo ky'ekinyonyi ky'omuntu kya programming mu bulogo tikisobola kutuukako. Naye bw'otandika okuba omutiitiizi, kiba kikumaze. Ku kyalo kyaffe kano gundi eno Shimon era bakitanga tikifumba. Kubanga sitole yawo nti wabeerangawo omusezi ng'akozesa ekiti kimu
nga kyekifumba emmere naye nga kifumba nyama z'abantu kati bw'ogendayo ng'otolina amaanyi ojja kufumbibwa naye kati twasalawo okukyusa erinnya katugiyita ki Shimon Estate. Awo tulina okufuga bw'ogenda awantu n'olaba nti Katonda yakuwa amaanyi nti olina okulabirira ensi nga bwe twatandika mu lubereberye n'okugikuuma wewabeerawo ekireeta obuntu okwonoona obutonde olina okuyimira ku kigambo kya Katonda n'ogamba tekijja kubeera bwe kityo kubanga mu lubereberye Katonda yatonda tulina okulabirira tuli balabirizi ate tuli bakuumi buli kyonna ekijja ku nsi kwonoona tulina okukiziiza. Mukama yeebazibwe. So awo tulaba nti mu bwangu Nowa Katonda yamuwa n'emitendera gy'anaakola ki gy'anaafugiramu ensi mu biseera ebibye n'ebiseera eby'abaana be n'ebiseera eby'abazzukulu. Mukama yeebazibwe. Tikyali kya muntu omu yekka. Katulabe omulala Abraham. Next. Abraham, Genesis olubereberye essula 12 olunyiriri olusooka. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi yannyo era awali ekika kyo. Vawa buli we twatandisa musoma nga tugamba tulina okuva mu kusinza ebifaananyi, tulina okuva mu kusinza ebyennono, tutandike okusinza ani? Katonda omutonzi yatonda eggulu n'ensi, eyatuwa amaanyi g'okufuga ensi, tutabaale ensi tubeere ab'amaanyi, si kusinza ki emizizo oba obulombolombo, naye kusinza ani? Eyatonda ensi n'eggulu. Genda mu maaso. Kati Aburahamu n'akkiriza n'atandika okuva egenda mu maaso. Va mu nsi yannyo era wali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga, nange ndikufuula eggwanga eddene. Ndakukola ki? Nakufuulanga eggwanga eddene. Nakati nga bwe tuyimiridde bano abalwanyisa Isirayiri bamala manda. Kituufu nti 1,500 oba 2,000 zifudde, naye bajja kulaba, bajja kubibwa embooko, bajja kukinonoka kubanga bakutte ku liiso lya Katonda, ku munyanyi eriiso lya Katonda. Kubanga bano Abairanian n'Abairaq abalwanisa bano abantu tibamanyi nti Aburahamu yaveeyo ewaabwe. Ku lwaki? Kubanga bo baali basinza bifaananyi nakati bakyasinza. Mukama yeebaze. Genda mu maaso. Era n'akuwanga omukisa era n'akuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe, nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga gwe omukisa, n'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze, ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweebwa omukisa. Eyo mandeeti yaweebwa ani? Aburahamu. Anaakukolimiranga n'amukolimiranga, anaakuwanga omukisa n'amuwanga omukisa. Mu ggwe ensi zonna zijja kuganyulwa mu ggwe. Eyo mandeeti ya Ibulayimu nakati abaana b'Isirayiri ekyabaliko kiri mu buwandiike. Era kyolaba nti wale babasindika mu buwanganguze ne babatwala ki ne babatta, naye era abasigalawo kino ekigambo kibalungamya ne kibakomyawo ku mulamwa, ne beedisikawo nga kiki kye bali. Era n'okakana nga beezeemu bupya, bafunye amaanyi, nakati na kino ekibayisemu, kino ekibuyaga ekibayiseemu okuttibwa, okutemulibwa, kijja kuggwa. Tiwali kibuyaga etaggwa, naye kijja kuggwa nga bafunye ate amaanyi agasukulumyeko. Kubanga kati ndowooza kyebabadde bafuula nti amagye gaabo gabamala, bajja kutegeera nti Katonda baba taakuumye, abakuumi bakumira bwereere.
bw'omukalonda batazimbye omuzimbi azimbira bwerere kubanga ekisenge kikomera kye baali bazimbye bano bakiwalampa ne bakiyisaawo amagye ge baali bakola kamera zonna bano bateekawo ba snipers ne bazikuba zonna amasasi mulundi gumu okukakana agabadde maaso gaabwe nga bali bazibe ne bayingiramu nga tebamanyi naye kino ekibakoze kino kijja kuleka abaana b'Isirayiri babeere bakambwe ate babeere b'amaanyi okusingako bagenda kuwanganga abo bawaŋŋaaze bajja kulaba katulabe ekiddako abaana abagundi Rakabites kino tugenda nga tulaba kuva maka ekigambo ekiwandikiddwa engeri kigenda nga kiyambamu amaka abazzukulu n'abazzukulu we baba bawabye kasa badda ku kigambo ekyo nga bakola ki nga badda ku mulamwa Mukama yeebazibwe the Rakabites Yeremiya essula ya 35 lwa 6 nsoma naye bo ne boogera nti tetuunywe ku mwenge kubanga Yonadabu mutabani wa Lekabu jjajjaffe yatulagira ng'ayogera nti temunywanga ku mwenge mmwe newankubadde batabani bammwe emirembe gyonna so temuzimbanga nnyumba so temusiganga nsigo so temusimbanga lusuku lwa mizabbibu so temubanga nazo naye munaamalanga ennaku zammwe zonna mu weema muwangaale ennaku nnyingi mu nsi gye mutuulamu kati kankujole bano Barakabites jjajjaawe abagamba engeri we tuli wano kubeera nti muwangaale ku nsi kuno saagala mubeere n'emigugu minene timunywa omwenyi kubanga bw'oba otamidde bwe baba bajja okubalumba bajja kukutta nga linnya ku gundi bajja kubalinya ku nfeete nga mutamidde mwebase naye bw'oba nga oli muntu mulamu bw'olaba abantu abajja nga tobategeera kiba kyangu nnyo okutegeera oyo mulabe oba muntu waffe kati kuba n'abaana ba Rakabites bo yabagamba timunywa mwenge timuzimba bizimbe bya permanenti mubeerawo nga muli bantu bangu bw'olaba olutalo luzze ozinga buzinga ki bwemayo ng'okola ki ng'osaza wano bwe bajja kukuba nabalina amayumba g'ebisenge bakabira ebisenge byabwe gwe ng'omaze okusaza olutalo bwe luba luwedde ng'okola ki ng'okomawo era wano Yeremiya yali abayise n'abagamba ku lwaki timunywa ku twenge ng'amaze okubaweera cupa nungi nnyo ne bagamba jjajjaffe yatugamba titukombanga ku mwenge ekyo ekigambo kyabakomyawo ku mulamwa nabbi yennyini ng'abatadde ku kikemo omanyi oluusi tomanya ekikemo wekiva waliwo ono musajja wa Katonda eyava mukikakono ng'alina ekigambo kya Katonda ng'amugambye ngenda kukusindika ogenda osaanyewo ebyoto bya lubaale Jeroboamu ogenda obisaanyewo naye tojja kunywa tojja kulya tojja kukoma mu kkubo lyerimu n'agenda buli kigambo kyayogeranga nga kikolebwa Jeroboamu byamusinga olunwe omukono ne gukwatirayo n'agamba nsabira nyamba nkowola mukama wo anziriza omukono gwange n'agamba kale nkusabidde omukono ne gukomawo ekyoto nikiyiika nikiyatika kati okukakana waliwo nabbi omukadde abaana be baali awo nga balaba bagamba musajja wa Katonda abuddeyo mufaako wakabenje nnyo ebyakoze by'amaanyi ono n'akwasibwa ennugu n'agamba ayiseewa akuteryawa ntuyo akuterya egayazi n'alinnya ennogoya ye n'amugoberera n'amukwasa
n'agamba nange ndi nnabbi naye malayika aŋŋambye nti komawo ojja ogenda onyo ku tuzzi. Oli yawulira ekiduumo kuva ewa Katonda. Ono akugambye afunye ekiduumo kuva ewa malayika. Katonda ne malayika ani munene? Ani asingako? Kati n'akomawo n'anywa ku tuzzi n'anywa ku katunda n'alya ku kamere. Akamere kaali nga kali kyali mu kanwa. Omwoyo wa Mukama ate n'akaku nabyono omukadde n'agamba gwe ojeemye kati tibajja kuziika wamu we baziika abajjajjaabo. Bwe yagenda empologoma n'emutta endogoya, tiyakwata ku ndogoya ye naye yekeyeeka yali yeebasaawo. Abantu abayitanga nga bagamba kino nga kyanjawulo nnyo. N'enko so omuntu naye teeridde endogoya ate naye temulidde byonna nekibeera kikangabwa. N'akitegeera nti ono omusajja abaadi musajja wa Katonda, ebyayogedde bituufu ate bijja kubeerawo, naye nti mumuziike wano ewange nange bwe ndifa nange mumuziike awo. Oluusi bw'oba toyina ekigambo ekikulungamya, buli kigambo kya buntu kyogera wadde munnabi wa bulimba oba nnabi naye nga yina ebbuba. Bw'oba oyina ebbuba oyinza obujja bw'oba oyina obujja oyinza kubanga oli muntu wa Katonda naye oluusi Sitaani akukozesa. Ky'oba olaba nti Peter, Yesu bwe yatandika okubuulira Peter by'anaagenda kuyitamu okutuukiriza omulamu gwe yasindikibwa okukola, Peter n'amugamba, kubanga Peter ye munda yali amanye kati ono bw'abeera kabaka nze Katikiro. Kati ono bw'afa oba Katikiro n'abujjawa nedda tojja kufa, waakiri nze nsookayo. N'agamba Sitaani mabega wange. Kati awo ekyaleeta ekigambo ekyo bw'obujja oba omululu oba kubanga yali akimanye kasita Yesu abeera kabaka ye Katikiro, tiwali mulala kubanga we yalabanga aniya mulala, nze ndiwo. Ono bw'abeera kabaka nze Katikiro. Naye bagamba ono agenda kufa. Nedda kijja kusoboka, tekijja kusoboka. Nagamba Sitaani mabega wange. Katulaba nti Katonda agenze nga addamu abantu obujja okuba daabulula na kigambo. Bw'oba ku kigambo kireeta kikolimu, kiwa Sitaani amaanyi okutufuga. Kati abaana ba Lakabayitu basalawo ne bagaana omwenge ne bamubulira Yeremiya, ffe tujja kukwata ki ku mwenge. N'agamba mwe mwawulira ekigambo kya jjajjammwe, naye abaana ba Katonda bempandikidde ebintu bingi bwe bita abaana ba Isirayiri bo nga tibabigondera, bo nga tibabigoberera, mwe musinze era mujja kubeerawo. Mukama yeebazibwe. Katulabe Yesu, bigambo ki bikatonda bye yayogera ku Yesu? Tusomere. Tujja kusoma mu njiri eyawandiikibwa Luka essula ey'okuna olunyiri olusooka nti awo Yesu bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'akomawo ng'ava ku Yoludaani, Omwoyo n'amutwala mu ddungu n'amala ennaku 40 ng'akemebwa Sitaani, so teyalyanga kintu mu nnaku ezo. Luka 4, chapter 4. I want to say the Spirit of the Lord is upon me. Verse I think the ahead. verse may be wrong. Olunyiri olw'16 nti najja e Nazaaleesi gye yakulira ku lunaku olwa Ssabbiiti, n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye, n'ayimirira okusoma. Ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya, n'abikkula ekitabo n'alaba ekitundu awawandiikibwa nti
omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi antumye okutendera abanyage okuteebwa n'okuzibula abazibi b'amaaso okubata ababetentebwa okutendera omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa n'abikkako ekitabo n'akiddiza omuweereza n'atuula abantu bonna abaali ku kkuŋŋaaniro ne bamusimbako amaaso n'atanula okubagamba nti leero ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe. Amiina. Era tulaba nti Yesu mu kutandika kwa minisitule waliwo ekigambo ekyali kimulungamya kuva ewa Katonda. Omulamwa gwanatambulirako gwali clear kuba mu kigambo ki kya Katonda. Next, Matthew 29, 28, 19, 20. Matayo essula ya 28. Kati guno gwe mulamo gwe kuva ewa Yesu ku kanisa. Nti kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Amiina. Tulaba nti kanisa bagenze nga bagirwanisa naye buli mulembe oguzuula ekigambo kino gukola ki? Gudabupya. Gukomawo ku ki? Ku mulamwa. Taki yali nsi nga ya Bukristaayo kati nsi y'Abasiraamu naye mu nsi kati nga bwe tuyimiridde ennamba y'Abakristaayo eyongera okukula. Mukama yeebazibwe. Waliwo bantu bazze nga bangi nga baagala kusaanyawo ekkanisa naye ku lw'ekigambo kino ekiseera kituuka abantu be basoma kino ekigambo ne kibalungamya ne batandika okudduka nakyo okukakana ekkanisa ng'etandika okukola ki? Okuwamba, okukula, what spreading? Okubuna. Okusaasaana. Etandika okufuga. Tuli wano ku lw'ekigambo kino. Twandibadde walala naye kubanga tukimanyi nti tulina okubeera wano okutuukiriza kino ekigambo. Kye tuba tukungaana wano buli lunaku buli wiiki. Tube nga tugenda mu wiiki eri nga tumaze okuzzibwamu amaanyi. Tugende nga tuli bambasada baani? Ba Yesu. Mukama yeebazibwe. Katusobe kino ekisembayo example esembayo Matthew 52:31. 25:31. Matayo essula 25 olunyira 31. Naye omwana w'omuntu bw'alijjira mu kitiibwa kye. Kati olaba era n'ebyo Katonda Yesu byagenda kukola nga akomyewo biri mu buwandiike. Genda maaso. Ne bamalayika bonna nga bali naye awo bw'alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye n'amawanga gonna gali kuŋŋaanyizibwa mu maaso ge naye alibayawulamu ng'omusumba bayawulamu endiga n'embuzi. Endiga aliziteeka ku mukono gwe ogwa ddyo naye embuzi ku mukono ogwa kkono. Kati Yesu wetukuumye okujjawa ssaawa zonna zonna ekimukomyawo kiri clear. Kati gwe nange abaana be tuzaala kiki ekibalungamya? Kiki ekyowandiise ekizo abaana bo ku mulamwa? Kutegeera nti nze Saamu muzzukulu wange bw'aba ategere nti ndi muzzukulu wa Saamu Bagonza, kiki kyanaasomanga n'ategeera ffe ababa mu kiti kino kyekituyimirizaawo ekyekitulungamya. Ky'oba olaba nti ng'ekya kanisa tulina wali ebitulungamya. Ebyo byawandiikibwa nga bitegeeza Pastor Godson nga taliiwo, nga siriiwo, nga simuliiwo. Anaasomanga kiri ekigambo. Kulema translating ekigambo eyo vision ya GFM. Okulungamizibwa kwa GFM. GFM eriwo okuwa
ekifo oba amaka agatunuulidde Kristo eri abantu bonna, abantu ba Katonda bonna, nga tulungamya omuntu ssekinnoomu amaka, naye era nga twagala okubeera nga twagala era n'okukyusa embeera y'abantu be tuwangaaliramu. Ndoza tukitegedde. Waliwo ekitulungamya ng'ekkanisa. Omuntu bw'aba aze wano mu kkanisa aba amanyi tuli ku mulamwa ki. Kiki ekitulungamya. Naye kati gwe ng'amaka agammwe kiki ekibalungamya. Katonda kubeera nti Katonda amanyi buli kimu, ali buli wamu, ssaawa zonna asobola kubuulira omuntu ku lwaki awandiika ebirungamya Yesu Kristo, kuba ku lwaki ateekawo ebirungamya kanisa mu buwandiike. Tulina okukiraba nti tulina okufuna okulabulwa kuno bwe tuba twagala okuzimba obukristaayo, omusingi gw'obukristaayo okuba mugulu mu kuva ku maka, kubanga biri bintu bibiri, obukristaayo n'obugagga, obutafaali obusimba ensi g'amaka. Ensi bw'eba erina abakristaayo bangi eba ki? Kristaayo. Bw'ebamu abasiraamu bangi eba ki? Basiraamu. Ensi bw'eba erina amaka amagaaga mangi eba ki? Kati bino ebintu bibiri bino tulina okulaba nga engeri bulika ebeera erina ekiwandiiko ekiraga kukukkiriza tuli bwe bati. Mu by'obugagga tubukola bwe tuti, era nga tukimanyi nti obugagga bukula mpola mpola, bukula generation to generation. Abantu abangi abasinga obugagga mu nsi muno bwabeerawo mpola mpola, bwansikirano. Ono azimbako n'akoma wakomye, n'omulala n'azimbako n'akoma wakomye, okukakana abaana abazaalibwa nga abamanyi ekyokukola, kubanga kiri mu buwandiike tiwali ayonoona ebintu. Mukama yeebazibwe. So Yosuwa ye yagamba ekirungamya amaka ge, yagamba nze n'amaka gange tunaakolanga ki? Tunaaweerezanga Katonda. Mutabani muzzukulu oba kazzukulu ka Yosuwa bwe kasoma ekigambo kino nga kategera ki? Ffe tuliwo okuweereza Katonda. Waliwo omulala ye yawandiika nti tuli famire ekkiriza nti tuli amaka agakkiriza nti abantu betwangala nabo be basinga omuwendo, era tuwa ekitiibwa obudde bwe tumala nga tuli wamu, ate era tufuba okulaba nga ffe abalabiriza abasooka ab'abaana baffe tutwala buli muntu ow'omu famire yaffe mu maka gaffe abeere n'obuvunaanyizibwa, abeere n'enneeyisa ey'obuvunaanyizibwa. Lwakuba tumisinze ekigambo accountable. I think it is important we hold each other member of our family accountable. Buli omu tumutwala atwala ensonga nga nkulu ey'okuba nga atambulira mu nneeyisa ey'obuvunaanyizibwa. Ekiti kye kya mugaso mu maka, mu family. Tiwali muntu ali awo ali okwejalabya, naye buli omu mu maka ago ayina ekiti kye, ayina contribution yaleeta mu maka ago. Nti era tuwanirira ssekinnoomu buli omu kyagezaako okukola okuba nga atuukiriza mu bulamu bwe, era n'ebyo by'asomeredde byagala okutuukiriza tumuwanirira, tuyambagana. Ekiddako next, ekyo kyekyaffe tukyakizimba mpola mpola tekinaba kuggwa. Bagonza bo balina bye batandikidde nti amaka gaabwe
gali bumu wansi wa bendera ya Yesu Kristo, era bafuba okulaba nga babeera ku mutindo ogwa waggulu ennyo era n'okusobola okutuukiriza obwakabaka bwa Katonda ku nsi. N'ekiddako abasumba baffe bassebuguzi okwolesebwa kwabwe nti bateeka Katonda ali waggulu ennyo ku ntikko ya buli kintu mu masekkati gaabwe bo na buli kintu kyonna, nga bayamba abalala oba nga bateeka kino mu balala, ate nga bakola nnyo, bakola n'amaanyi era mu bulambulukufu ku lwabwe n'abo abanaabaddira mu bigere. kire kiddako tukatulabe examples z'ebiruubirirwa ekiyambako okutuukiza kiri ekirala. Obwesimbu eri buli ssekinnoomu era n'eri obwesimbu eri ggwe ng'omuntu naye ate n'eri abalala, okuteekawo embeera buli muntu gy'asobola okubeera nti ayambibwa era nga zibwamu amaanyi okulaba nga ebiruubirirwa ebiteekeddwawo bituukirizibwa. Tuli amaka amalokole agakkiriza mu kitabo kya Katonda n'ekigambo kye era agatwala obufumbo okubeera nti buli bwa mwami omu era n'omukyalo omu, era tuwa ekitiibwa enkola ennungamu ey'obwakatonda ng'abantu abaatondebwa okubeera abalabirizi ate era abakuumi b'obutonde bwa Katonda. Amiina. Nga tumaliriza, what values? Values. Ennono katukozesa ekigambo ennono kati waliwo ennono ze tulina okuteeka mu buwandiisi ku bintu by'omwoyo, ebintu by'enneeyisaamu, ebintu by'okukolera wamu, ebintu by'ebyenfuga, ebintu by'okukola n'ebintu by'amaka. Bino sigenda kubiyitamu ku lw'obudde, naye njagala nga kanisa tulabe nti kintu kino tukitandika okukikolako, kubanga kintu kikulu nnyo. Wadde oli omuntu bw'omu olina okubeera ne your own vision ng'eri mu buwandiika, olina okuba ne ID yo. Kiki ekikulungamya gwe ng'omuntu? Kiki ekibalungamya mmwe ng'amaka? Ekkanisa tulina ekitulungamya, naye kati Katonda bw'akugjawo n'akutwala ekalamoja ng'ovudde wano kiringa kiti kyakulunga, kiki kinaakulungamya ekalamoja? Njagala wiiki eno buli omu ku ffe nga bali ono ng'amaka, ng'omuntu, bw'oba toona wandika ekikulungamya tukitandikeko. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Tugenda kubanga tuyita buli omu nga tulaba kiki ekikulungamya, tutandike okuzimba omusingi ogw'amaanyi. Wiiki ejja tugenda kulaba ekiraamo, will, kubanga naye kintu kikulu nnyo. Engeri gye tukolamu will ng'abaddugavu esaanyawo obugagga. Will zaffe nnafu nnyo. Oyina abaana 10, oyina emizigo 10, mw'obaadde ojja renti n'osasula fees n'oliisa abaana, naye mu kiraamo okoze eki? Buli mwana omuwadde omuzigo. Omuzigo ogwo gunaaweerera omwana oyo ne gumusuza n'asulamu. That kind of will esaanyawo obugagga.
bw'oba olina ebibanja 6 olina abaana 6 buli mwana omuwadde ekibanja obadde ojja ssente mu bibanja 6 okulabirira bano abaana 6 kati ono omwana ogw'owadde ekibanja kimu anakikozesa okulabirira abaana 3 tikisoboka. The true will erina okulaga nti ndeese ennyumba yameka mizigo 10 mwina okukola ne mufuba nnyo mukole emizigo meka 10 kubanga abaana 10 buli omu bw'akola emizigo 10 gibeera mizigo emeka 10 n'ogatako na gino 10 gibeera meka 10 mu 10 bwe bazaala abaana 30 nga balina emizigo 10 mu 10 okubalabirira wanaabeera omwavu. Tulina okwekolamu omulimu. Ebyokusaanyaawo obugagga mu bwiru kiveewo. Tuteekewo embeera okulagirira abaana kyendesewo mwina okukizimba. Ndesewo ennyumba emu mwina okufuba muzimbe ennyumba meka 10. Kati abazzukulu bange basangewo ennyumba meka 11. Mukama yeebazibwe. Mwimirire tusabe. Katonda tukwebaza ssaawa zino ze tuyimiriddeko na bino by'otandise okutuyigiza ng'ekkanisa. Kubanga tukitegeere nti Ibrahimu kitaffe wamugamba ave mu bantu be mu kika kye bwe baasinzanga ebifaananyi olyoke omuwa omukisa omuwa amaanyi okuwamba ensi agaagawale abale abeerewo omukisa mu bantu bonna ab'ensi eno nti onaawanga omukisa oyo anaamuwanga omukisa onaakolimiranga oyo anaamukolimiranga. Katonda olugendo tulutandise mu kusinza ebifaananyi watujjayo. Tukitegeere nti Uganda nsi zaabu. Uganda erimu kimu ku kitundu kw'ennimiro eya Eden. Ezaabu tuyina yennyini, tuyina obutonde bulungi, tufuna enkuba emirundi 2 mu mwaka. Ate nga wano Buganda omwezi tikusobola kuggwawo enkuba nga tetonnye. Tuyina amazzi mu buli vale walimu oluzzi. Naye oluusi tulina abantu abasula enjala. Katonda ng'ekkanisa otandise okutugula amaaso tulabe obugagga bwetutulodde. Bino ebyokusaba visa ogenda kukola obuddu e Saudi mu ddungu birina okukoma. Tuyambe taata ffe ng'ekkanisa tutandike okwekolamu omulimu. Tulaba nti abajja wano mu GFM batandike okugaagawala nga bwe wagamba ku Isaac nti omusajja Isaac yatandika okugaagawala n'agaggawala n'abeera mugagga kafulu. Kitaffe ekyo kyetusaba ku ba members abajja wano ku GFM n'ekkanisa wadde tulindire okukomawo okwo tulina okulindira ng'abavuzi saaba bali eringa mudungu, not on the periphery, not in mediocrity. Tulina okubeera abalabirizi, abakuumi, abafuga kutuuka ekiseera Yesu Kristo ky'onookomawo otwawule ku mbuzi ffe ng'endiga zo. Taata saba bino bitandise bituyigiriza wano mu kkanisa
tutandike okubiteeka mu nkola, oteekeko omukisa, era nga tugenda kuyigira okugoba omuzimu gw'obwavu mu wiiki ezijja, nti abantu baffe bajja kusumululwa, babeere n'amaanyi n'obuvumu obw'okugaagawala, ate nga tibasinza bugagga, nga basinza ggwe omutonzi w'eggulu n'ensi. Tukwebaza Taata, otubeere mu masomo gano, tugatuukirize, tulabe enkyuka mu buli mu bulamu bw'omuntu n'emyaka egijja, nti abaana baffe, abazzukulu baffe, kutuuka Yesu w'anakkomerawo, ajja kusisinkana ekika oba ebika ebivudde mu ffe eby'amaanyi ebifuga mu bwakatonda. Tukwebaza Taata, ekitiibwa n'ettendo likubeere Mukama waffe. Bino byonna tusabye mu linnya ly'Omwana erya Taata ndi Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Twengere okwebaza omusumba w'olunaku, tumwebaliza ddala olw'okutuula n'ategeka ekigambo kino. Manyi tugenda mu makanisa ne tutoola naye nga watodde obugagga tomanyi ngeri gy'ogenda kubukola. Naye beyongedde okutugamba buli lunaku, buli we tuzze ku Sande ne batulaga tubukole tuti, tukwatagane wamu nga famiri, tukole obugagga buno wamu. Katusubire tugenda kwerabira, tukireke wano mu ntebe mw'otudde, odde eka oddeyo otoole butoozi. Kati waliwo ekirango mbadde nsaba abo bw'oba olina ikeemu y'ettaka okwewandiise wali, omuntu yenna alina ettaka, weewandiise wali mu biseera ebijja, waliwo ebintu twagala kudisikasinga n'abo abalina amataka, tulabe engeri amataka ago nga bwe tugakyusa gatandika okukola ssente. Mukama yeebaze, gabe mu nsiko zibe ennimiro. So mwewandiise wali erinnya n'enamba y'essimu. Ekiseera kijja kutuuka tubayite, tutandike okutambula ekigambo kya Katonda. Amin. nga tugenda okucollectinga offertory, naye okubajjukiza nti ensawo eya bbulu y'eyekiweebwayo kyo n'ekimu eky'ekkumi, naye ensawo eya papo yetuyamba okuzimba ekkanisa. Era nsuubira nti buli omu ogirabyeko, olabe we tutuuse. Waliyo nammwe abamu nga tofudde naye okutunulayo, olaba bulabi kizimbe kigenda mu maaso, mutuukewo mukirabe. Amazima ekizimbe kino kakituuse n'okuserekebwa, essente zammwe mulaba we ziraga. Era tweyongera okubasaba tuweeyo ekkanisa eno eggwe. Tubeebaza nnyo olw'okutuwa, okuwaayo tuzimbe, naye era tukyasaba twongereyo. Twagala n'okubajjukiza nti buli Lwakusatu tubeera n'okusaba wano ku kkanisa. Mmanyi abamu we tubeera eka, obeera awo n'oyomba n'omwana omu, n'okola homework, n'owulira ng'ennyumba ekutamye nga tosobola na kuddawo n'osaba. Naye wano ku kkanisa tuba n'enzigi nga nzigule. Mujje tusabirenga wamu ku altar y'oku Lwokusatu. Temwerabira. Twagala n'okwongera okwebaza Mukama olw'ekigambo ky'atuwadde leero. Era nsaba Mukama atusobozese, atulage engeri gye tugenda okuteekawo essente. I don't know how to say it, as generations. Tube nga tekiri just kuffe. Omuntu n'obeera awo nga walina ebizimbe bingi mu Kampala, naye lw'ofudde ne bigwa n'obeera ng'eyali omwavu, erinnya lyo ne tulyerabira mu myaka 2. Mukama atuyambe tube nga tukola essente ez'ensikirano.
katusabire ebiweebwabyo. Ayi Mukama tukwebaza okugaba kw'abantu bo. Mukama tusaba omukisa eri buli muntu avuddeyo ne yeetoola n'awaayo gy'oli Mukama. Tusaba sente zino zikozesebwe bulungi. Ayi Mukama n'abo bonna abawaddeyo bawa omukisa. N'abatasobodde Mukama obawa omukisa okuba nga bajja kusobola oluddako. Byonna tubisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kansabe Uncle Emma ajje agalewo saavisi ya leero. Katuyimirireko ffenna. Kitaffe omulungi ow'ekisa tukwebaza olw'amakya ga leero ng'era bwe twelambise mu maaso go nga tutandika saavisi eno. Kaakano era tuli maaso nga twagala okwebaza kubanga tukakasa nti oyogedde eri emitima gyaffe. Ekigambo kyo kigamba nga buweereza enkuba nejja n'etonnya ku nsi n'emerusa ensigo. Bwe kityo n'ekigambo kyo bwe kijja tekisobola kukomawo waggulu nga tekituukiriza ekyo ekisindikiddwa. Tusaba Ayi Kabaka w'Abakabaka ekigambo kyo kimeruse ensigo emirundi 3, emirundi 6, emirundi 10 eri emitima gyaffe, n'ate byonna bitukwata tubitweke mu nkola ku lw'okuba nga tuzimba obugagga obw'ensikirano n'okubeera Katonda nga tutambulira mu kigambo ekyo. Twebaza olw'omuweereza waffe, twebaza olwa buli ssekinnoomu n'atukulembedde, era kaakano nga tufuluma tusaba otuwa omukisa nga tufuluma. Wa omukisa mu kibuga, wa omukisa mu kyalo, wa omukisa ku mirimu gyaffe, abali mu masomero Mukama abaana baffe batandika ebibuuzo bya Yesufo olunaku olw'enkya nabo tubateeka mu mikono gyo, bayimuse eri emikono gye egy'ekisa, obayimusiza obwenyi bwo. Kabaka w'Abakabaka baveemu n'obuwanguzi. N'aba P7 mu nnaku ntono bajja kuba batandika, n'aba6 nabo bajja kuba batandika, wamu n'abalala bonna abayingira mu classes endala. Bonna Kitanga taggwa oleka okwolesebwako kube wamu nabo, obajjukize byonna bye basomye, obawa obuwanguzi. Naffe otuwa omukisa mu mirimu gyaffe gye tugenda okukola. Kabaka w'Abakabaka tukomewo sabbiiti ejja n'obujulizi olw'ebyo by'okoze mu bulamu bwaffe. Tusaasaanya amaanyi gonna ag'ekizikiza n'emyoyo embi egitulolyobya. Tuwa obuwanguzi mu buli kimu nga tulungamizibwa omwoyo gwe. Era byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe omukisa.